Bannange nfe essanyu abalungi abatulaba nandi bakubiddemu wano dance naye ndi mukosefu ndi mulwadde naye nga mubimanyi nti munnaayo ffe wande tulina holiday ekintu we kigwawo tusitukiramu. Yes, mbajjukiza amannya Nakawombe Shifa Hope nga bulijjo tugenda ku surprisinga omwana gwe muzze mulaba wano ku internet eyasharinga naffe story ye gwe bayita Nabbosa Rebecca. We are going to surprise her. Era wendi wano mulindiridde naye nga bwe mulindiridde mbajjukiza nti Hypex Studios, yes, Hypex Studios bali located awo ku Busabalala Road, ngambye ntya ku Busabalala bali located ku Busabalala Road Najjana Nkumbi niya Cobbins Hotel gwe wenna mukwano feffenna abagole to be be bagenda okuwasa maaso awo very soon. Abagole to be abanaatera okufuuka abakyala gundi n'abanaatera okufuuka baami gundi mujje tugende ku Hypex Studios, yes, to booking tulabe packages ze balina. Omukolo kisinziira ogenda kukyala, kuyingira, kwanjula, mbaga, baby shower, bridal shower, birthday photo shoot, housewarming, birthday justing, omukolo gwa birthday, oyina Thanksgiving, kiki kyogenda okucelebrating nga wandyagadde osigaze memories. Babayita Hypex Studios, togenda kwejjusa, bagenda kukwatira omukolo gwo bulungi nnyo ddala. Balina packages ez'enjawulo, bakuwa packages zaabwe n'otunulamu n'olaba eriwa gy'oyinza okugenda nayo. Ate gwe mukwano yakola business ya video coverage and photoshoot, ng'oba okwata ennyimba z'abayimbi oba okwata movies oba okwata emikolo nga toyina byuma, aba Hypex Studios bagenda kupangisa ebyuma, buli kamera gy'omanyi ey'omulembe, amataala, sound, jimbo, menye ekindekeki byonna bagenda kuba babikupangisa. Ate naawe ku mukolo eyeetaaze era drone, eyeetaaze screens, byonna babiina aba Hypex Studios. Bw'otyo mukwano obasanga ku 0754 19 24 34 oba n'obasanga ku 0789 34 38 02 babayise Hypex Studios. Ate nga bwe ntyo mukwano nkujjukiza nti ababunga Comfy Homes ye batukoledde amayumba ag'omulembe ddala ddala, oba ziyite apartments oba ziyite oba tuziyite ki, batukoledde ewaka ewalungi. It's a home away from home. Ababunga Comfy Homes mukwano bali America gye basinziira ne bakoppa ebintu ebirungi ne babisitula ne babituleetera wano ebbunga ye mukwano. Ate bw'osula awo accessibility to town nnyangu nnyo, accessibility to Entebbe nnyangu nnyo, accessibility to Gaba, Munyonyo, Express Highway. Kitegeeza oba osooka accessinga Express Highway mangu, ogwa mangu ku lw'e Masaka, ogwa mangu ku lw'e Bulengo, ogwa mangu e Nansana. Kwegamba batukoledde ewantu ewalungi. Waliwo security, toweeraliikirira babbi kuyingirira, balina security ennungi nnyo ddala era nga bakukuuma 24 hours misana na kiro. Balina internet eri very fast, amasannyalaze tegavaako ye mukwano, bayonjo. Ate nkubuulire toweetikka kintu kyonna, parkinga suitcase yo ogende ku Bunga Comfy Homes obeere ng'owummulako. Sometimes tukoowa naye nga n'ewaka w'obeera tewakuganya kuwummula. Gwe parking ebyogende wali bbeeyi ya nseko buseko, balayisi bitya. Yes, so obasanga ku namba zaabwe zino. Ate nga jjukira nti bali listed on Airbnb. Obasanga ku 0772 461 976 oba n'obasanga ku 0701 260881. Of course gwali mu diaspora towerabira kuteekako code nti +256 772 461 976. Ate mu abali mu diaspora n'ennamba era ejja bbanguyira, ennamba y'aba owners bennyini nnyini bali USA era obasanga ku nnamba eri +1 61 75 952 751. Njiddamu gumu eri +1 61 75 952 751. Babayita Bunga Comfy Homes. Ate nga nkujjukiza mukwano Hosh Fashions and Bridal
Kocha bali awo ku Shell e Bulenga. Ye mukwano gwe wenna alina omukolo gw'oteekateeka nga wandyagadde bakwambaze gown ey'omulembe. Baleeta engoye okuva e Turkey, okuva e China, okuva Italy, naddala ga amasuuti ge Italy ne Turkey amalungi agalina material omulungi ennyo ddala. Ate nga balina engoye zonna, oba olina bridal shower oba baby shower oba kwanjula, engoye zino ze tuweera basenga mu makeesi, kanzu ze tuwaabako byonna babiyina. Ate mune kye balina eky'omulembe nti basobola okudizayiningira olugoye lwonna lw'oyagala. Gwe tofaayo ne bw'oba dress wagiraba mu Beyonce gwe gituleetera ekifaananyi, bajja gikkolera oyambala olugoye lw'ebirooto byo. They create, bakuyiyiza. Ne bw'ojja n'oweesitula n'ogamba simanyi ki kyakwambala, they will just look at you, bakulabe colour, skin colour yo, bakulabe figure yo, bakwe ideas of what to wear on your special day. Ojja kunyuma n'abaana bagenda mu prom parties, as long as oze bukyali nga si bya last minute, jangu bukyali twogerezeganye tukudizayininge bulungi nnyo. Balina engoye z'aba maids, abawala n'abalenzi. Balina changing dresses, balina gomesi zonna, esookererako etalina mayinja mpaka esembayo kwejjudde ejjinja. Bapangisa engoye kuviira ddala ku mutwalo gumu gwokka. Ng'omanyi kye kitegeeza? Mutwalo gumu 2, 3, 4, 5 ng'ogenda ku mukolo ng'onekaanekanye. Ye mukwano basangibwa awo ku Shell e Bulenga. Tuuka e Bulenga, va e Busega, tandika Mityana Road olw'e Bulenga, Shell KFC eri wano, yingirira awo mu Shell omunda, kalina eri awo waggulu, era ekipande kwekiri nti Hosh Fashions and Bridal Culture. Mbanyumiza bino byonna nga nindiridde Rebecca. Tugenda kuba nga tumusurprisinga. Mujjukira Rebecca. Tugenda batumusurprisinga mikwano. Naye ng'ate yeetaaze Hope Shifa in case you want to advertise with us mu show zaffe zino ku YouTube channel yaffe. Contact us on 0782 10 15 69, 0702 56 21 57. Fe tulina obulanga bwe tutalanga, tulina ne bwe tulanga. But in case you want to know that, just contact us, come to our inbox. Enamba zonna ezo z'olaba ziri ku WhatsApp. Ojje twogeremu, otubulire business yo gy'oyagala okulanga, ate tukubuulire how we can go about it. So katulindire omwana Rebecca. Muyinza oba abamu temumujjukira, katubazzeeko emabega katono awo flashback, ate mbeere nga nkomawo nga ndi naye. Mbaagala nnyo, mubeereeko temuvaako. Bagambye nandibadde mbuukabuuka nga nsambira wala, naye ndi mukosefu. Ate ffe wano tetulina holiday. Mubeereeko temuvaako, kaba bajjukizeeko ku Rebecca awo bwe tuzze naye bwe tutyo bwe twamufuna. Nkomewo n'amawulire amalungi. Yes, mukasi akantu olekedde kyatweseewo olwaleero. Tugenda kwolekera pulogulaamu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Hope Shifa Nakawombe. Njagala wekkaanye. Kati esaa kyatuuka nga mulamu akomawo ewaka nga senga baba agenze ku mulimu ku makya saa 11 nga nekweka wansi w'ekitanda kasita mpulira senga ng'agenda ku mulimu ng'ajja mu luumu yange munne ewaka. Najja nanzuulayo wansi w'ekitanda nansikayo. Kati because nga siina maanyi yadde olwedde eddagala bali bankubye nga ly'amaanyi. Naŋŋamba maze ebbanga nga nkwagala. Naye nga tonfaako. Naŋŋamba nti naye leero njagala tukimala. Hope Shifa Nakawombe. Ayingiddewo Rebecca atuuse. Bulungi oli otya? Oli bulungi? Kale tuula wali eri. Ng'olinga omweraliikirivu. Rebecca.
Sikuwulira. Wanje? Ng'olinga omweraliikirivu. Nedda. Ki ekigaanyi? Oli bulungi? Sisuubira nti oli bulungi. Obulamu bubadde bugenda butya? Yase kugezaako. Kugezaako. Kugezaako? Kugezaako bigenda bitya bizinesi? Kuyise kati wakakolayo ssente mmeka ze wakasevinga eza school fees? Kuba twagamba nti bwe tuba tetufunye atuyamba okole mpolampola oyoleze abantu engoye tufune. Anti kati right now abaana abadde bakyali ewaka nga buli wogenda agamba nti waliwo abamuwoleza. Aba student babadde mu holiday. Ng'olwedde bakola kibo bakola emirimu ewaka ekitegeeza kati season yawe ebanfu bwe kityo. Soke nzikirire wano nnyo ku mafuta wamaawo season tuba tetukola ebanfu nkitegedde kati ekitegeeza toyinaamu kasente. Nedda. Mbadde manyi oyina z'oyinawo tulabe zennyongerako tugende tusome. Toyinaayo wadde. Yasi mbadde ndi mu planning zigenda kukola waka. Kufuna we batufunira ogw'obwawusigaalwe. Mbadde ndi mu kukolako naye atera obadde ofunyeeyo? Just ndi mu kubangako amasimu. Bakunoonyeze nze nga tewaŋŋambako okukunoonyeza. Anti mba saagala kale kusumbuwa. Oba tyakunsumbuwa? Kituufu. Ate mbadde na mulwadde. Waliwo wankubira nga siri Uganda. Nenkukwata bannaaye ne bansala sente. Jesi nali njagala kuwa namba yo ly'omukyala. Mukyala ki? Eri omukyala kale oyo ani Mama Gabi gwe yali yayogerako naye ku ebyo by'omwana we. Kati nabwe njagala oyogere naye akakase ye anti wange buyita Serena. Can I see you tonight? Rebecca obadde oŋŋamba bwe tutyo bwe tutakoze. Nze nno mbadde mmanyi oli eyo onoonya kasente nange nnoonye nga saagala tusubwe ettaamu eno. Wanje talinayo wadde 10. Yesi badde nfunangawo ko bwakulya oluusi oba kwejjanjabako nga ndwadde. Obadde ofunangayo zaakulya nakwejjanjaba? Kiza tetulinaawo ku ssente. Just tetulinaayo ku ssente. Ate nga tumuyise tumanyi yakozeeyo ku kasente bannange Rebecca. Wadde omutwalo? Edda kozi. Edda seena kubanga ne gyenvudde babadde bammanja. Gy'ovudde badde bakubanja? Ng'ani akubanja? Mukwano gwange. Anti kati ziri engatto ze nali nzigiramu niigina baali bazibbye kati ne mugamba mpole ssente ngule obugatto n'ampola omutwalo. Kati oluusi yadde nga mpolako n'ez'okulya yemba sifunye engoye zakwoza. Kati olesseeyo ebbanja lya mutwalo? Gumu 8. Naye mugambye bwe naaba nzizeeyo nga ngenda nkola nga musasula. Olesseeyo ebbanja lya gumu 8? N'omusiibula?
Musibudde yayawedde kale alemedde ku ngoye nga ngamba ndi mulimba. Ng'agamba omulimba nga yalemedde engoye Nga ngamba engoye nzireke. Okakasa nti okomawo omusasule. Oyina ennamba ye? Ye talina simu bagimubako just nyina za giri eri mikwano gyange emirala basobola omuntu. Bambi singa kale oŋŋambye bambi nga tonnajja kubanga kati bwe nkugambye jangu so se negamba jangu oyize negamba funa ku ngoye zo kikyolowoozezza ggwe kati kirowoozo kikyoyina mu mutwe gwo? Oyina era ekirowoozo Rebecca tonnimba. Oyina kyolowooza kikyolowooza awo wooli. Kai nze ongambye nti like mbu sigenda kuddayo leero. Tina tugenda okwogera kati mbadde mmanyi oba kai like wafunyeyeko like abagambye oba bamanyi sikuwulira mukwano. Dadde mmanyi nti oba kai wafunyeyo abazze oba ne bakutuukira ne bagamba nti maama wange baamulabye. Nti balabe maama wo nti maama wakutwala? Olowooza nti maama wo yalabise akutwala? Rebecca siwulira nze. Ate eddagala limpuuma matu. Nva ku drip kati eddagala limpuumira matu mpulira nga akantu akakola swi wendi wano nyina ne kamunguluze. Kati bw'oyogera empola I can't hear you. My ears are affected with medicine. Bye bava okunteekako okitegedde? Kati mba sikuwulira. So osuubidde nti kirabika maama wo? Maama wo ye ekituufu sifunanga waliwo abaagamba nti bamumanyi nga bamanyi emboozi yo oba nansana naye tekuliiko yagamba nti oba tutwale maama wo waali naye tusobola okikolerera bw'aba ayonga mulamu ne bukyanga ye yanoonya ffe okitegedde ajja tunoonya ayinza okuba naye gyali maybe mulamu naye nga naye alina ebizibu bye nga teyandyagadde kwegattako muntu mulala wa bizibu we yakwegaanira n'agenda mu bufumbo gye yalaga n'agamba nti siinaayo mwana kati kitegeeza asobola okusirikira gy'ali ng'olwedde alina by'ayitamu nga teyandyagadde kugattako n'agamba ono waaye yatoba ddaka agire ng'atoba onfuna bw'aba nga gy'ali mulamu oba nga tabirabanga n'ekyo kisoboka okuba nga embooze tagirabanga oba nga talina ssimu ng'oba waliyo abamumanyi kwegamba bingi. You understand me? Kati byonna bisoboka. So kyekyo kikujjidde. Ate wemba nkufunidde wenkutwala okole nga byakola wakonaakolayo onaakisanyukira batuwe ssente nga mmeka? 10 wanje batuweeyo 10 ne Rebecca 10 eryo bwe tulikolera tunasonda ddi ssente ezisoma wanje zijja kulabika mba wenkola myezi egisigaddeyo mba nsobola ogenda ku ssimu lya gavumenti nenjogera nabo nembagamba my condition then gavumenti nobabuulirayo condition then bayinza okuba nga twakola ki condition yo nobagamba otya Rebecca? Mbagamba nti like nti oba ninawo akasente kati nti kati nze ewerera mu gavumenti noba ng'obawaayo akatonotono kati obanga ngoba nkola wensoma wentyo nga we nali nkolewa maama Gabi
wakolanga bw'osoma ekyo kitegeeza kati sikuyiyiriza surprise mbi ey'okuba nti nkutwala tubeeko we tukola obwawusigaalo kiri oke osanyuse kubeera obadde nkuba amasimu ngende nkole obadde okuba amasimu olabye Katonda bwakirezi nze mbeera eno nga nkulowoozaako Rebecca ne bwe tuba tetwogedde ku ssimu naye ndowooza okimanyi nti nkulowoozaako so wabadde yaŋŋamba nti Rebecca oba yandyagadde okukola ewaka kuwa omulimu naye nenzijukira kiri kyewaŋŋamba nti gwe ekirooto kyo ne aimu yo ne byokolerera byonna oyagala kudda ku ssomero oba otya so kati omuntu waba atuwa omulimu oba gwa kukola waka obeera tokola nkola n'ensonda school fees so omuntu waba akuwa obwawusigaalo okola otya anti era ezo ssente nzikola nga wensonda mpaka omwaka ogujja kati bw'abanga omuntu akuwa omulimu ng'okola waka bwawusigaalo oba okolera ssente nga mmeka kale oba omulimu gwonna oguba gusobose oba ayina edduuka nti ntundiraako ku dduuka oba kuuma bizinensi oba ki kyonna oba okolera ssente mmeka kuba buli omuntu ayinza okugamba nti ssente bwe ziba zikka wansi wa zino sizikolera kisinziira kale kati waba abaana nga babiri ewaka yes bankolera 10,000 ewaka wabawo abaana babiri oba okolera 10 ate waba tewali baana 8 nkikolera oba tewali baana so okukolera 8,000 omwezi waba wakaawo waliwo abaana oba okolera 10,000 so ate bw'abanga omuntu mu dduuka bizinensi bwe zityo ekyo mbadde sigikola nko because abadde nga baginfunira nga bansaba national id kati simanyi ng'omuntu akufunira omulimu gatuwe national id yes ate nga togirina olina emyaka emeka nkozi? 18 wanje nawezezza 18 wawezezza emyaka 18 wagiwezezza ddi? 21st guno omwezi happy birthday mpozi lero 20 mukaaga lero 26 kati birthday eyo yakaggwa ku birthday eyo wali yakusangawa mutundu ng'okolaki twali mu kusaba kati ne bakuyimbirako happy birthday nze nebaza bwebaza mukama owezza egyo emyaka kozi tebibadde byangu gyendi okugiweza nkozi woba wakusoma obeera tugeze munaayi simanyi nina abantu abankubirangako ab'enjawulo nti ewe munnange ebyokusoma kwa Rebecca omuntu womala omunnyonnyola abamu tebakuddira n'osigala mu bbanga nga tomanyi nange nali mmanyi munnange tunaafuna muzira kisa atuwa school fees nkukubeko surprise nti ne Rebecca naye omuntu ajja n'akunnyonnyola ng'ebimu like tebatakuddira abamu noga why kansooke nkyetegereze ndabe like how serious the person is kuba sandyagadde muntu atugambe nti nkuwadde eza ttaamu emu ate ttaamu emettuwa ate tumalize nga gamba ate kati nange sirina kati ate wandibadde oddayo ate yatugamba otuwa ate kati tagenda kutuwa ate nange nesange nga siina kuba nange siri bulungi kati abalala nkyetegereza mbeera simanyi nitwali tufunye muzira kisanga agambe tuwa school fees ekyaddako ate simanyi teyaddamu kunnyaga kati ndi mu bbanga simanyi oba anaatuwa oba taatuwe oba yatusuubiza oba neyeekyusa ate mbedde mukwano gwo mulungi sibadde good friend nkozi Rebecca olina emyaka emeka? 18 kozi gyawera luli wanje
olaba nange omulwadde njogera nnyo. Kati munnaaye omanyi ekajjansi? Just bulijjo mpulirayo buwulizi. Owulirayo buwulizi? Iye. Gye tugenda okugenda eyo ekajjansi. Tugire nga tukola kuba bwe tuneetuulako. Kati eno ttaamu nali manyi jjojjo ttandika osoma yiino etugenzeeko. Bazzeemu abaana okimanyi? Kituufu. N'abasembayo okuddamu I think baddamu weekend. Kati ekyo kisanyukidde? Naye nga tondaze mb'osanyuse. Ndi musanyufu. Emirimu gyonna ogisobola egy'ewaka? Okufumba okusobola? N'okwoza n'okulongoosa? Ku 10 okola ne baba alinawo abaana nga 4. Kiri okay? Okay. So what do you have to say? Manje? Kikyoyogerako awo ku offer gye tufunye eyo? Naye ng'onaakola? Katulabe we bitambula. Kati ate ebyaddala oyagala osoma? Njagala. Singa naye saagala nandigenze n'enkola bye baŋŋamba like oyiga eby'omu mutwe. Singa nabivaako naye my aim is to study. Your aim is to study. Kubanga daddy teyasoma ne mami teyasoma ate n'ekyantuusibwako nagamba nnina osoma at least nwanirira abaana abayitamu eyo embeera gye nayitanga. Gwe tofuddeeyo biki bye boogera negativity comments eziri negative ku social media? Naye Mukama ne bukya Rebecca n'akituleetera nti muna echance ezze yiino ogenda kusoma kuba mmanyi bw'olemerako owangula ate Katonda bye tumusaba kasita tuba nga tetulina musango nga n'emboozi byonna bye watunyumiza towawayiriza. Katonda ajja asobola okukya n'atuleeterwa omukisa ogwo. Naye ne gumala gujja kikyonsuubiza Rebecca. Chance eyo nejja. Onsuubiza ki? Kusuubiza. Siwulira. To put more effort. Wanje? To put more effort. To put more effort. N'otuukayo n'otanswaza? Nedda. Rebecca layira. Jukira nange nakulabira wano sikumanyi. Naye layira oba tommenye mutima. Kuba nze mune bwe ndaba nga tufunye chance n'ogizannyiramu kiba kimmenye omutima. Nganza akuwadde obudde nenteekamu obudde kiba kimmenye omutima nsobola n'okukaaba amaziga. Kati wandyagadde onkaabye? Nedda. So we buli kya chance nejja. Tetumanyi wa gyeriva naye ne bukya nejja. Ojja teekamu effort. Orespectinge n'abantu. Kubanga mune tusinkana abantu mu nsi. We get opportunities from people. Abantu abasinga munnange bakimeekinze mu nsi nga mikwano be babayambye nga abamu ababayambye bantu basanga basange nga tebabasuubira nti banaabaako ne kye babakolera in life. So kati onsuubiza okuvaluinga abantu nga basisinkanye? Okay. So kati tugende tukole mu myezi 5 tujja bba n'emitwalo 5. Tetutuusa awo osoma emyezi 5. Kati tegeeza omwaka ogujja oba osobola osoma? Bwe tuba tufunye omulimu guno woba obibazeebazeemu?
anti tuligenda bakulaba oba onaasobola okukola oba oyina empisa bagezese. Osanyuse wanje oba obadde toli ready osooka oddeyo ko eri gye tukujje. Njagala genda kukola. Okay. Kyokka ekiriwo ekituufu tewali gundi, tewali mulimo, sinnagufuna naye ŋŋambye ojje twevugemu tunyumyemu ndabe ekituufu ky'oyagala naye ng'omulimo kondaze nti ogwagala ŋŋenda gunoonya. Rebecca, kondaze nti ogwagala omulimo osobola okukola ŋŋenda gunoonya. Osobola kumpaamu wiikisi 2 ne nnoonya omulimu. Kati awo naalinda ozzeeyo eri oddeyo oba obadde obasiibudde? Nze mbagambye nja kudda kansooke ndaba okushifa kyaŋŋamba. Kati oli disappointed tewali mulimo. Nze ndi muntu wa surprise mukwano, olina okummanyiira. Tewali mulimo naye tugenda nnoonya. Si kyo? Oba ogire ng'obeera nange nga bwe tugunoonya. Tekirina buzibu naye kuba mba saagala kukaluubiriza nnyo kale. Siwulira Rebecca. Kale mba saagala kukaluubiriza nnyo. G'olabira ku kinti oba onkaluubiriza? Gwe lwaki oba onnumirirwa ng'ate nze eba yeeyogeredde? Mpozi ng'oyabbeera eri si kyo? Era mbadde nnoonya mulimu kuvaayo. Obadde onoonya mulimu oveeyo. Kati olwo ngenda nnoonya omulimu tufune walungi w'ogenda okukola. You understand? Njagala buke Rebecca ng'oli looya ng'otudde ku mmotoka ogivuga booti nga bwe ngivuga. Amiina. Amiina. Nga bagamba looya Rebecca wuuyo kanso. Kanso Rebecca ng'otudde ovuga emmotoka. Okimanyi nti bisoboka? Naye ate tolaba nti oyagala nnyo soma naye bibaamu n'empisa. Ne bw'onaasoma otya olina okukuuma empisa, ekitiibwa mu bantu. Bw'oba toyina mpisa era tebigenda kukugasa by'ogenda osoma. Kibanga okwoza engoye n'oyanika mu ttaka. Empisa z'apulayinga buli wamu, buli w'olaga k'oba eggwani. Discipline is the key to success. Okimanyi nti waliwo abaasoma naye waliwo abataasoma naye ng'empisa ennungi zibatuusizza mu bifo. Okimanyi? Nga batuwa ne ssente tubakolera emirimu. Rebecca, there are people who didn't go to school. Nga tamanyi na kuwandiika sentence yonna ya luzungu, but because of their discipline, they can go to places abaasoma batasobola kgenda. Kati kitegeeza bw'osomako n'ogattako ne discipline ate obeera kigalo nnyo. Ompulira? Obeera ate obeera wakabi oba ogenda kikuba nnyo mu nsi muno. Ng'osomye n'oteekako ne discipline. Tomanyi na kumanya. Ate nga waliyo era abaasoma ng'omuntu yasoma naye nga talina discipline. Nze nfundako okukozesa ataasoma ng'alina discipline n'endeka eyasoma nga talina discipline. Naye nga munnange yeeraga n'ebitabo bye naye ng'empisa mmye. I rather be with a person ataasoma naye ng'ayagala.
ng'ayagala okukola nga n'empisa azirina. Obyawula byenjogera? Obitegedde? So kubanga oyo alina discipline, oyiga bingi mu nsi. Kwa buli wootuuka bagamba bambi alina empisa, katubeere naye. Olw'empisa ennungi oyiga bingi, otuuka mu bifo bingi. Okitegedde? Naye ndowooza okimanyi Rebecca ebimu obirabyeko gy'oyitidde. Kuba tebibadde byangu. Okitegedde baby girl? Naye nga weebazeeko abatulaba, waliwo abaakuwa comments ennungi, waliwo abakwagadde. Beebazeeko munnaaye. Abatulaba banyaganye nze Nabbosa Rebecca. Beebaza okuba nga mulaba vidiyo zange. Mwebale abakomentinga obulungi. Mwebale nnyo buli kimu. Baagala nnyo. Naye nga toggwamu maanyi, oweddemu amaanyi Rebecca. Bw'olowooza n'abantu abagamba nti noonya ku Hope Shifa ajja kukuyamba. Kati wuuyo tumaliriza maama wo tomufunye. Owulira muli nga bikumazeemu amaanyi. Somehow. Wanje? Somehow oweddemu amaanyi. Wanje? Oh. Sorry Katonda aba n'ensonga ze. Kati bw'ofuna 5 osobola okwebakako mu nnyumba. Wenfuna 5 nebakako mu nnyumba. Nensasulako wenteeka ebintu. Nendya nako. Kati ebintu w'obiteeka nabyo obiteekawo lwa lumu. Lunaku. Bw'osasula olukwa. Ate bw'oba otayongeddeko ne wootereka ku bintu byo space. Kati wooteeka ebintu wabeera wa 5. Ezo nnyumba zennyini nga kuliko n'amabaati baazizimba. Kati we bakuwa ku space mubaamu nnyinizo bo baba mwebali namwe mwe basula. Abamu mwe baba basula. Mujje mulye bizinesi e Kampala. Ono gy'abeera waliyo amayumba. Agambye kuba mugambye bw'ofunayo ku mutwalo olunaku ne kikulamira n'okola omutwalo. N'agamba kizibu nnyo okukwata omutwalo oguyingize. Naye bw'akolayo ng'enkumi 5 asobola okukwata 10,000. Nga bw'ogamba leero nkoze kasente kanneesanyuseeko. Ku 5,000 osobola okukwatako 10,000 ne bakuwaako mu nnyumba n'oyingira weebakeko. Naye ku 10,000 tekuliiko wooteeka bintu byo. Kati oyongerako 5 noweebaka n'ebintu byo ne biba safe. Kati bwe weebakira 10,000 nga tolina 5 bya bintu obirekawa. Kati awo obeera tolina wogenda bireka kubanga kati mpozika ate oba osasula 5 n'otereka ebintu. Kuba tosobola leka bintu wawe. Omenya nnyonja abantu bawulire nti n'okubeera ng'olina shelter wooteeka omutwe is another thing. Noweebaka. Ye agambye lwafunyeeko 5,000 olwo aba agenda kweyagala. Kati ate n'olyako mmeka Rebecca? Olwo kale weebase 10,000 weebase gwe omuntu n'5 ensawo yange eno efunye weetuulako. Wulira bwe babala space. Omanyi nti osasula 10,000 ne bakusalira w'oyita. Kati nze yeebaka obubi okugulu ne kugwa eri. Olwo kusala ne kugenda eri nga tebansaliddeyo kuyitawo. Okitegedde? Olaba bwe bakusasuza 10,000 olula nti okugulu kwo kwagenze eri. Kati bakusalira w'oyitira buli omu aba n'akakeeka ke. Kyekyo kyegamba nti omuntu wali woba oyinayo ruumu emu. Ruumu emu anti teri byakweyagala. Kati we ogaziwa otya? Teri kwegaziya. Obasalira kalayini.
olaba akabokisi nga bwe bayita bwe kati okitegeera ne babasalira akalayini kano ne kano awo Rebecca olukumiro we lukoma bwe kityo ne basalira n'omulala omanyi nti one room ng'omuntu agizimbye eyo yebakamu bameka osooka basa abataano Rebecca room emu esobola osuza abantu bameka olwo nga wajjudde kale it depends ku gundi ku bugazi bw'ennyumba kuba kati ffe mwe tutera osula muyinza osulamu oluusi abantu nga 30 30 mu room kuba eriyo nnyumba nnene kati wabaawo abasula ku butanda ng'osulako owakatanda kammeka 4,000 ng'oli okulinnyako katanda ku ddeeka mu buliri kati bwe muba muliko 2 musasula buli omu 2 nemmwe ebintu si byangu sebo oli mu nnyumba ye yalekawo wooteeka akakeeka ojja nako okasangayo ogenda nako kati ye ku 10 akuwa space tewali kakeeka oba tokayina webake ku tiles olwo weebisse oba n'ebyokwebikka byo tebakuwa ye akuwa just ekikulu kuliko ebbaati wansi wo waliwo kiseminti tiles kiki kale abamu wabaawo seminti abamuli battaka jjereere kati ku 10 lwe onaaba kuliko okunaaba nedda kati abamu nawe bojja kozesa 2,000 bw'oba oyagala onaaba zo 2,000 okunaaba kati ku 2,000 okunaaba 5 emigugu n'emigugu n'okwebaka ze 2,000 olwo weeyagaddeko bakkiriza onaabire nawokko okozeseeko ne ku toyireeti then n'okugenda fuka 3 n'okweyamba 5 okweyamba 5 okufuka kwa 3 kati ayawula atya nti bw'oyingiddeyo nedda kati bagenda wanjawulo kati abagenda ofuka waliwo ekiyigo kye bafukamu nga kyo kyakufukamu then kati awo oba tosobola kukola ki kuba bakulaba ng'ovuddeyo kufuka kuba kufuka kweyamba omanyi njagala atulaba amanye omuntu yenna ng'olina wooli ng'omuntu yakukuleeta ewuwe nti munnange weebake wano lya kino yambala kino mu valuinge ku Kampala kuno Rebecca atunyumiza life ye abatalaba story ya Rebecca eyasemba mwandigenze ne mugiraba yatuuka atya mu mbeera eno teyajagala Rebecca asula side zaawa mutundwe nsubira abeere mutundwe musobola otubuulira muyinza obba embeera eyo mwagiwulirako but me I'm hearing it for the first time I think second time luli Rebecca twagera nnyo ku life ye yajja ati abeere ku street kati atubuulira life ya street omuntu yenna bannange bwakukwata n'akusembeza n'agamba omutwalo guugo munnange gulye mu valuinge Rebecca atugamba nti ye mu nsi eyiye gyali mu bulamu bwe okuba n'2,000 omusulo ogusasulira ate no tezikyamala bw'osasulira omusulo n'osasulira okweyamba n'osasulira wooteeko omubiri gwe weewunzikeko tekuli kwebikka nawe weebaka n'emigugu wogissa ziba tezimala alina kubanga na 2,500 ba 2,300 kati nkulagana essente ezo nti zisobola kubeera value yenkana ki eri omuntu omulala nti gwe 15,000 bweziti zobala n'okwata bwoti n'ogamba 15,000 kati ye Rebecca bwazifuna abajja ayita mu lunaku nga naggagga kwezo wamma batolidde bulungi bandidde bulungi Rebecca aba alidde bulungi nga yeebaseeko mu nnyumba munda nga teyeebase ku street kati imagine ennaku zino enkuba etonnya nze ne wendi wana nkankana empewo enzita naye kati imagine nga nti agenda va wano agende kuba talinaamu ennaku zino si kyo ennaku zino talinaamu yadde waliwo neyatuweereza message n'agamba naye nze sikitegeera abantu wagirabye message nga ali agamba njagala oweerezaayo Rebecca emmeka 5 10 yali agamba 10,000 ne tumuwa kwazissa yagambye yazikozesa Rebecca
ebintu bye bikyesanusa nnyo ate nga bw'oba muntu mulungi era nze mmanyi Katonda takola nsobi you're going to make it oba batya oba batya toggwamu maanyi wanje olinayo kyoyagala okumbuuza oba olinayo ekibuuzo kyonna naawe oli waddembe okumbuuza because we are friends badde embuuzo oba oli omukyala addamu n'akuba aliwa amagabi balabika naye Rebecca just not mba busy very very busy nekyotasobola kukkiriza obudde nga si buyina kati obadde ogamba otya waba yaddamu n'akuba tewali naye just naye njagala ogereko nayo Aunt Serena toyina namba yenkozi njina kozi Aunt Serena yaliwa wali oyagala njogereko naye nga batya anti kati oyo Aunt Serena yeyanzijjayo eri ewasenga n'antwala ew'omukyala omusumba kati ewoyo omukyala omusumba we nasooka okuviiranga n'engenda ku ssomero then byeri ne bituukawo nga alina omwana akasiru naye nga akasiru yawasa omukazi kati ng'omukazi oyo mukyala akasiru nga mpisa bubi nga loza nti kasiru anjagala kati then awo bwe twavaayo n'engenda ku ssomero ekidda kiwa mirembe nakigalala kiwa mirembe nakigalala bwe tugenda obuuza kiwa mirembe nakigalala this is the police bangambye mbuulize wano sorry ogenda kunnyumiza mukwano naye kansooke nnoonye wano endagiriro wendaga nakigalala kiwa mirembe I don't know where I'm going to ask from. Chiwa mirembe nakigalala. Oba nsooke mpete wano mbuuze tunadda bwe tunaaba tubuze I think mbula obuuza afande tunuze eno Mannaye kangene mbuulize mu maaso naakomawo ebyaddala kuba bwe nnyimirira waliwo abatugirako si kyo hai nadda buzzi wogamba oyimirire waliwo nati wabadde parking akatta emmese ebiku biyenje biguuna sembera wano banaye nyimirireko owambuuze kiwa mirembe nakigalala Rebecca Nabosa
Kozi na bossa yeddira ki? Ndiga. Ya. Banaye bagumemu katono. Basebo muje baleko basebo. Dino lye ligenda kiwa mirembe na kigalala. Kale tweyanza sebo. Wow, nawe se watuufu. Ya mmunjo edda neraliikiridde okudde mabega. Agaituuke mu Stenson tubuuze. Banaye wafunda ate bagenda ne bapaakingawo. Kati laba oyo bamukolobola. Bakola double parking. Agambye Stenson eriweeno. Oba nsooke mpete nadda. Agambye tutuuke anti okuva we twaweese Stenson. Bannange. Tugende tunadda. Bwe tuba tubuze. Kiwa mirembe na kigalala. Sabo jebaleko. Omanyi kiwa mirembe na kigalala. Yeno nawe gyogenda kale tweyanzize. Jengenda. Banaye. Anatusonyiwa. Wii. Tugenda buuliza around here kati. Kiwa mirembe na kigalala. Either lino oba liri. Bannange. Kambenga wetabwenti. Netumikkiriza. Kandabeero boera ndi ku kituufu. Sabo jebaleko. Mbuzaako erigenda kiwa mirembe na kigalala. Lye liri lyendese. Liri kulirye. Bwensanga bridge nsalemu. Dinako bwensanga akatawuni. Nkwate erivaako. Then ndabe bridge nsalemu. Kale neyanza sebo. Katukyukire wano. Muje baleko basebo. Kale. Omulabye mukwano gwa Jasi naye yatambuddewo. Ye yetambuliddewo kisooka akole ku exercise. Bambi akomyewo atulagirire. Kale sebo webale. Singa sijjudde nandi kututte. Yagambye tusanga akatawuni. Yagambye tusanga erivaako naye yagambye mukase trade ne yonna okuva twatandise ndaba wali busy town. Bano nno bavuga banyumya oba baboda babaki. Mwenyweze. Rebecca obadde walidde. Nedda. Tonalya.
kati bado ena sula njala mbadde ngenda funa gwe neewolako bado nafuna ogwowola naye maama amabanja nga mangi Rebecca nga amabanja gakedde zirooni naye baleka yeeyo temulaba nze mutima guŋŋamba nzire eno kambuuze ku baana aba booda mujye baleko bassebo lino lye ligenda kiwa Mirembe Nakigalala neyanza Rebecca, how are you? Fine. You are fine. Rebecca mnaye mukama yayanukudde essaala zaffe ogenda kusoma ttaamu eno. Ndowooza mnaye. Rebecca. Ali mukaaba. Rebecca, you are going to school. Ogenda kusoma boarding. Ogenda kusoma ttaamu eno yennyini. Era ttaamu eno tuyinza okugezesa S2 tulabe bw'operforminga. Oba bakuwe interview balabe mwe bakussa. Ogenda beera mu kisulo. Mukama yawulidde okukaaba kwaffe. Era eno gye nkutwala onaaba toli nange. This is your new home. Olumu lw'otali holiday ng'ovudde ku ssomero. Wagenda beera awakaawo awapya. Era eri osiibuddeyo. Era ojja nnoonya engeri gye nnoonya mukwano gwo muwe ssente ze tetuleka bbanja mabega. Kuba bambi. Okitegedde? Eri teri kuddayo mikwano gyo banaakusanga. Kyova olaba nkugambye ojje lumu n'ebibyo tugende tusome. Bamuzira kisa abawulidde okukaaba kwaffe. Abamu batusuubiza ne batatuwa. Bazze bansuubiza bangi nga bw'obagira tebanyega. Naye Mukama nampaayo munnange bamuzira kisa. Ne bankwatirako. Kozi bamwe ngende mpaka nsange ettaawo. Ka bridge. So eno gye nkutwala. Our new home. Olumu nange gye nnaakukyaliranga. Kwega tulinga abeegasseeko family endala. Kama mulungi. Nange bibadde binsuza ntunula nga mpulira. Rebecca otusabye nnyo okusoma kimu tugamba kusoma. Mukama akireese kati tukutunuulidde manya buli omu akoze eki akutaddeko amaaso. Bangi abakwagaliza obulungi be bangi. Obulamu bwonna bw'obaddemu emabega simanya ani yakola ki ani byonna byerabire. Ate obasiime obasabire obasanyukire abakola obulungi gye bali. Okiwulira? Kati buli obulamu bw'emabega. That is past. Omanyi kye bayita past? Bulamu bw'emabega obwo. Katutandika bulamu bupya okuva leero k'olaba nkuvuga n'enkuteeka mu mmotoka n'enkuvuga. Nali nkuvuzeeko? Nedda. Nedda. Kati new life, new beginnings. Bagambye tumalako bridge awo tuba tulina Kigalala. Kati essimu yagudde awo njagalako nziremu mpulirize endagiriro.
Soke ndabe endagiriro wano. Someone is coming. Abasinga musose mulindira eno. Mujebaleko wano bayita Nakigalala we wano koze bedambuza Nakigalala ki Kiwamirembe ate Kiwamirembe mu maaso So Hello mkwano. Anti natambudde. Ndi Nakigalala olaba wane wali bridge wano woyita ku lutindo nawe sedda navudde kajjansi n'empeta bangambye wano wendi bayitawo Nakigalala oyita ku gundi yeki wanje nagenze wala anti nawulidde ogamba Kiwamirembe Nakigalala nze no nzijidde ddala era kankyuke eri ewali bize nga nawe sedda kino ekigendayo kiri guba gwa left nazedda nze bwe nawulidde Kiwamirembe Nakigalala nendowooza gye nzije kukigenda kati kankyuke nzireyo nga wakava kajjansi then nowetaawe wali bize kuba katawuni kabadde bize nnyo kati omubedde siddayo ku main olwo sidda ku Entebbe Road kati nzije nzireyo ngambuuza kigenda ku dispensary. Dispensary is it a school? Like dwaliro kati bwe ntuuka waawo then nnoonyezaawe kale from dispensary kale kansooke nzireyo emabega noonye dispensary kale sorebe bane mwe tubuze nnyo mumanyi okubula ennyo so sooka osome oba osooka okole wanje agambe atya ogenda ku ssomero oba okusoma kizze weekiri mpaka bw'olikoowa bagenda kusomesa mpaka bw'olikoowa mpaka gy'oyagala okukoma oba oyagala university mpaka wanje
Nebaza amanyigo g'otaddemu. Nebaza n'abo abayeewo omubiri kulwanyi. Beebale nnyo kubanga bo bayiyeewo omubiri lwakuba tebagala na bya kamera, tebagala na kwerabisa. Okitegeera naye bali willing okusomesa mpaka lw'olitikkirwa. Unless nga yeggwa agambye nti kankome mwesifo mbikooye, naye gwe bw'oba nga ky'oyagala okyagala Rebecca ng'oyina n'eddiini ddala nga bw'ogitulaga ng'oyina eddiini n'empisa, gwe manya obulamu bwo buteredde. Owulidde? Saagala wuliramu ebyo mbu ate simanya bu boyfriend biki ebyo. Kubanga ebirungi biri mu maaso era oba ojja bisanga tebikoma. Ate biba bitandika butandisi buli lukya. Okitegedde? Chances ze Katonda ky'obadde omukaabirira bwe wakinteekamu nange ne nkukaabirirako ne nteekamu amaanyi. Okitegedde? Kati bw'otuukayo sinze sijja kwegayirira, nina bingi eby'okukola. Nina n'abalala bangi ab'okukwasaganya. Okitegeera? Olina okumanya ky'oyagala. Bajja kunoonya kababe bazadde ba abatayagala mmanya gwe linda bona ab'obulungi be bagenda okwenoonyeza bokka. Kuba ensi teyagala bali bubi. Okitegeera? Nga bwe watulaga byonna by'ozooyitamu okukakasa nti bituufu tulagire ku success. Okitegeera? Tulagire ku byogenda okukola kati okuva leero. Nkugambye okuva leero obulamu bwo bukyuse. Pozi nga gwe atayagala bukyuke. Naye nze to me mpulira nti okuva leero Rebecca your life has changed. Today togenda kuddamu kwenoonyeza mmere, togenda kuddamu kwenoonyeza ssente za kujjanjaba, togenda kuddamu kwenoonyeza ssente za kwambaza, togenda kwenoonyeza ssente za kusoma unless nga toyagala. Ogezeeyo kati kubeera mwana like baby, omwana ewaka. Teri nti nno simanya baagala mukozi nti ate teri nti tusasule kino kubali okuyamba nga nange kwendi sina kyenjagala onsasule nti Rebecca nkubanja genda osome naye onsasule bwoti. Twagala obe bulungi osanga naawe olibaako eyo b'oyamba n'okyusa obulamu bwabwe. Okitegeera? Naye ndiwulira nnyo ennaku Rebecca ng'onswazizza. Obajjukira nze buli lwennyamba omuntu n'answaza abantu banjajinga ne bagamba kifo olikomawo okwesiga abantu. Si balungi kati ate nze Rebecca mbadde nkulwanirira ng'abantu bagamba osanga oba mwonoonefu, osanga oba ali bw'ati bweŋŋaade dda ffe tumuwe chansi tugezeeko tulabe. Osanga waliwo ensonga yeesibye ku ky'okusoma. Kati wano w'oli osiibudde street. Kyova olaba nkuyise nga saagala ate oŋŋambe kanzireyo nno n'engoye zange. Opportunity ejja kati ate olaba oddayo lwono n'engoye zo lw'ofuna obuzibu ne tugamba bannange ate singa nga saagala nakwagala osiibule. Oddawo ogambe buli omu bane ŋŋenda anti kifa ntwala eno. Mbadde sikyagala. Ontegedde? Mbadde njagala ojje nga tebategedde kiriwo. Kyova olaba nkuguddeko bugwe ne ga parking ebibyo. Ojje tulabe ekiddako. Oddeyo oyambale uniform osome. Owulira? Oddeyo obeere omwana. Biri by'obadde kukuba kweraliikirira ate simanya kusasulayo 2,000 nsuleko mu nnyumba osasule woonaabirako. Katonda akireese nga buli kimu ogenda kifuna. Sabuni tomusasula, sukaali gwonywa tomusasula. Kati Rebecca naffe tukulinze katukulabe kuba life yo gwe yagituleetera ku social media. Kati kitegeeza buli omu akutunuulidde si ffeffekka. N'abatakuyambye bali ready okugamba nawona n'essimuyamba. Laba bw'abaswazizza. Kitegedde?
kuba kyonna era ekiba kituukawo era bajja mmanya kuba basigala baagala updates. Onfuna Rebecca? Nkozi tunoonya kiragawa? Nnyina kyensuubira wali eri somewhere. Kiina kuba around here. Era musanyaze tekuli. Nsuubira kino ekikubo kino oba kyekino. Wano tewali. Nina nno wenkisuubira. Ui. So, kati Rebecca, tebirimu muzannyo kati serious business. Gwekola paati yo, baba noonya ssente ez'okulabirira bajja zinoonya. Kye bakwagalamu, nabo beesunga balabe. Erisi ye main. Bagambye ani? Judy what? Dispensary. Okalabye? Gye baleko bassebo. Lino lyerigenda ku dispensary. Neyanza. Kale nalirowoozezza ne ndiyita kwali omukwano gwange abeerayo bamuyita Shamin ne gundi gyeri baani. So Rebecca, this is the time. Ebyobadde ogamba banze Katonda namukola ki lwaki nze towangamba nti wayagala okwetta. Bingi nnyo Rebecca, just not story yo gyeri tugirina ffenna. Nange ndimu abo abakulinze ndabe eddala Rebecca nti kituufu omuntu asookuva ku street ng'omutima gw'eddala nga gwasigala guli pure. Mukama atuwadde chance eyo mbadde nkisaba. Mukama atuwa omukisa ogwo nkirabeko Rebecca nange ndabe miracle ekyamagero. So oli waddembe okusalawo kati ogambe nti anti Shifa nali nsaaga nga ndigezesa ndaba oba bisoboka oba abantu bampaga nzije nkunoonye naye siri ready kati. You're free to tell me now. Omupiira guli mikono gyo kati. Wali obaseeka akapiira? Omanyi nga bakasukidde bati ogenda kuteeba. So kyekyo kati ombuulire. Your last words. Ebibadde ebirooto kati biri mu reality. Wetwogerera. Omupiira guli mikono gyo. Mujje baleko bassebo. Dispensary yewa? We wano? Kale tweyanza. Simanyi wano awo kye baŋŋambye okudda. Sooka enyimirireko wano tufune endagiriro. Rebecca, wayina amaanyi ng'otunyumiza story yo. Kati njagala mmanya. Bwe tuyingira gye tuweta gye tulaga kati. It's new life. Now tell me. Fere tuli ready kwesibako, tetukwesibaako. Tetukwegayirira. Kati mbuulira. Hello? Ndi ku dispensary mukwano. Okay, kakati kansoke nkujjeko nkubire muzeeya asindika omuntu wabweru kati nziremu nkukubira obenga ovuga. Kale.
kale mukwano Rebecca wange tetukwesibaako tetukukaka you have a right of telling me nti you know what don't waste your time nali ngezesa njagala tubyogerere wano gye nkutwala gy'ogenda okubeera because their parents njagala obeere mwana twali tetusobola kuwa ssente mb'osome ng'ovadde sente ziba zifa osigale nga gw'okola ebyo bino kati tugenda kumonitalinga nga mwana gy'ova oba olesseyo obu-boyfriend bwerabire kuba tebukugattako kubbo tekuli yakuzzaayo osome kati ogenda tambulira ku tamuzi zaffe kaabe muzaddewo tebakoze eki tebafuddeeyo n'otwewa bulamu bwo bwonna n'otugamba oli ku lulo kati ogenda tambulira ku tamuzi zaffe okitegedde either otambulira ku tamuzi zaffe oba n'okivaamu kati which is which buli kyoyagala they are going to provide ogenda kukifuna mu budde as long as you continue osigale ng'oli mwana mulungi teri akutwala mbu bakolera mirimo but era ng'omwana ategeera weetuma n'okola ku mirimo okitegedde kabenze eka nnyina abakozi but olumu era neetuma nange n'olaba ng'ebimu mbyekwatiddemu ate nga tubalina abakozi aba babiri goza lwaki sagamba nti kandeete Rebecca ono alina ebizibu byankolere nange nve kubali ab'essente ndaba zze n'ennaku ye naye olw'okuba nali nkwagaliza kisinga kyendi mu kutwalamu ekisinga kakati tebaagala nakutwala mbu simanya bakolera mirimu waka reason tubalina abakozi baabwe naye holiday obeerako ewaka era ng'omuntu yenna okwatako n'oyambako wangi mukwano kati vuga kati kanze anti mbadde nawetedde eddala wano nga njagala parking kati ngenda kuddamu nga bwe nvudde eri ku kkubo nyambuke njiyise dispensary ogiyise ogenda kusangawo ekikomero ekinene kati ojja kutuuka bw'otuuka bwoti ku kikomero ojja kulaba amakubo agaawula abiri oza buganda osankupe nga nkulagira bw'otuuka ku makubo agaawula abiri kansooke nzireko ku kkubo nkukubire kansooke nzire ku kkubo kuba mbadde nawetedde eddala eno ndowooza nnyina kudda mu liri ekkubo teri ddala lifulumayo eno is there a way out nange wendaba naye wali si wabi kandabe kale ekitegeera Rebecca mukama baakulonzeeyo n'akuwa omukisa bayitha we si ggwe wekka alina ebizibu waliwo n'abakusinga okuba n'ebizibu oli n'agaba naayenze n'enfuna obufunyi mukisa okulina na shifooni many of them what's that ontegedde so time yeeno njagala nno ng'oyogera o speaking out kuba leero biralamu okitegedde nkugambye oba toli regera teri akutwala kubonyaabonya teri akutwala kufuula house gaalowe owulira teri ayina kyakwagalako tebiriiyo byonna byonna by'ozoolaba it's totally the opposite okitegedde wanje so kati bw'obanga obitidde you tell us bw'oba oyagala era you tell us tetulina kye tukwagalako ffe twagala kulaba ng'ofuuse looya oba kyonna mukama ekyo kyakutegekedde of course mukama ne waba yakikutegekera olina oteekamu effort kubanga katonda ayamba beeyamba owulira yes
so wano nkugamba bigambo nga bigumumukko kubanga bye bituufu ensi bwetyo ngumu teri soft ate saagala byakwononera abantu budde na ssente zaabwe okitegedde ssente si ntono okugenda mu boarding nga bakuprovidingidde buli kimu kipya byonna ne tukutegekera it's not easy so saagala oyonoone budde bwa muntu yenna okwononerako laavu yaffe tugikuteekeko nga tetuli ku same page wabula njagala tukole ebintu nga naawe oyagala tetukwesibaako kyekino ekikomera kiki halo kati wendi wenfeesinze waliwo obupande bungi erimu lidde eri ku right eddala lijja straight nga bwenvudde eri ku dispensary bw'oba ku straight bw'ova ku lekali neriyita wakati w'ebizimbe ogende straight kulyambuka anti nga bwenvudde wansi anti lino waliwo lino liriko erinaanye nga bwonvudde ku dispensary kikomera kya ssomero kuliko like ndaba ssomero then wakati mulimu ennyumba eri wakati then waliwo eridda side eri wakati bupande eriyita wakati mu ssomero lireke osigale kuliri waggulu ku dispensary ku side ya dispensary lyerinanti nyambuke kuliri kubanga erira waliwo ebiyinjayinja oyambuka waliwo akatunumba eriri ku side ya dispensary kwe kuli ekikomera lyeriri ku kikomera kino ekikomera kiriko kya cream kiriko obwana bw'essomero bubbebi bwe bakubyeko so ne side oba nalyo essomero so kati nyambuse yambuka straight kati ku kikomera kino ekyessomero era kuliko ekkubo eriweterako ndiresse like ekikomera nga bwe kigenda kale kuliko ekkubo lyako ndiresse nzize straight nga bwe navudde wansi kati oyambuka ogenda kuyitaawo waliwo ojja kusanga akaduuka wano ndaba ekikomera kinene nakyo akaduuka osanga akaduuka ojja kuba wakakayitako bwoti ogenda kusanga omwana omulenzi ayimiridde ku gundi ku geeti nga ya maroon ayambadde kaki oba baŋambye nesi kaduuka ne geeti nga ya maroon oyambukakokko kati wano wendi ndaba bikomera zigeete naye zo za blaaka era ndi kwambuka yambuka kati wano ndaba eno geeti ya maroon naye ate sinalaba kaduuka anyway ekikomera kya 99 tekuli plaster ndoza neyongera kati yambuka bano mbakubye fuulu ndabye akaduuka naye temuli nnyo bintu kalimu obuntu butono we kali still okavaako era nosanga geeti za blaaka nosanga geeti ya blaaka tewali mwana ayimiridde wabweru sirabawo mwana eyo olabayo omwana kuba ntunula nti nze ku mukono gwena nti bwakiro kati wano waliwo n'obukajjokajjo bwe basimbye nga bwoba okutta ekyambuka wandibadde omulaba ku geeti oliyita bwoti kaduuka yennyumba eddako anti osanga kati waliwo akaduuka kaakana akalala kati talina ssimu bateekawo obulala ate singa okuba nga bateekawo akaduuka akalala kati ndaba wano akalala ndi mmotoka ya ono mukubye fuulu ndi mmotoka ya blaaka lwakuba ye teyategedde mwe tuli nene
kano akaduuka nako kankayise kuba ko kalimuko ku bintu kalibizeko then kubanga bateekamu obutuufu obulala kati ndaba wano geti ya maroon after akaduuka kano kirabika weewano ku geti ya maroon oba walaikum salaam wa rahmatullah oba be bano gye baleko weewano kale okay katuyingire kale kati ye mukwana nomala okubuuza ku maama ojja kumuwa ku simu naye sokeine beere kulawuye beeka ebigambo byenjogera ennyabo nga tutuuse eri ewali maama bamaze okubalamusa okay kale mukwana kale okay katupakinge wano tujja kuddayo so Rebecca this is your new home owamu kuwakaawe wapya okitegedde so waliwo abantu weeyise bulungi eri gye neeyongera saagala babbi kuteeka mu kamera ku lw'eddembe ly'abantu ne privacy beera mwana mulungi weeyise bulungi wano okomyewo kuba mwana byolabye emabega byoyiseemu byerabire kati eno chapter mpya wano ojja kufuna buli kyoyagala naye empisa ate ojjukire gy'ova toweerabira gy'ova ojjukire by'ozzoosaba Katonda nti Mukama nompa kino by'obadde weegayirira Katonda kati tayimu yeeno abikuwadde sandikuleese weseesiga nti obeere wano ate ndi mbulamu bwo nange tolumya abantu mutwe kiri okay oyagala kale katugende bano balabe nga famire yo bamami baddadi basista babrother bawulirize kubamanya tebakwagaliza kibi batwagadde nga tebalina kye batwagalako ebisigadde tuba tuyambagana nga Mukama bw'anaaba akireese eno so afulumirayo kale bana abatulaba katusooke tujjeko privacy y'abantu naye nga ye Rebecca abazze bamusabira ebirungi kyemmanyi tubituuseeko bwe budde tugenda ku ssomero era ku ssomero nja kunera bba mukyalira tuli wamu kubeera we mmuteeka wanera mulese mu bantu bange nti kuba era nga mumonitalinga nga ndi naye wamu bwe tuti kale katusooke tugende bannange mbaggulire eyo kambaggulire awo ndabe naye nze eno nemali Dalimba n'omulungi agenze n'omulungi Dalimba n'omutuufu agenze n'omulungi Dalimba n'omulungi agenze n'omulungi Dalimba n'omutuufu agenze n'omulungi tawalegedde mu kadali we akirako malayika nanoonya salonda ebironda bisulayo mu kasasiro nanoonya salonda ebironda bisulayo mu kasasiro ono namusanga mu kifo kituufu bwatyo nandaganyisa okumulaga ewaffe bwatyo nandaganyisa okumulaga ewaffe Dalimba n'omulungi agenze n'omulungi Dalimba n'omutuufu agenze n'omulungi Dalimba n'omulungi agenze n'omulungi Dalimba n'omutuufu agenze n'omulungi talaga maama ne taata ye mulenzi wange ono bwensiimye okuba naye ono namusanga mu banka wamma taata lwe wantuma olujjukidde kutereyo ku ssente
eza sukulu fizi werabidde bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yasaba kabayiro nange nenkamuwa bw'etyo nenkuba netonnya nampakuka lifuti bwe yasaba kumulage waffe nange nemmuleeta ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu n'omulungi talaga abadde kubbali abawondera ono mutaddeko akabonero wulira gwe wokalabira tosembera tusabye tolokera kaneyagale n'omulenzi wange biteekemu n'akajanja abadde bewaga okutwawula kibalume abadde kubbali abawondera ono mutaddeko akabonero wokalabira tosembera tusabye tolokera kaneyagale n'omulenzi wange biteekemu n'akajanja abadde bewaga okutwawula kibalume ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu nange nze ndi wano ndi very happy Rebecca agenda ku ssomero at last. Hey, tubadde mu ndeeyo nga bwe mbagambye nti sigenda kukwatayo mundo lwa privacy y'abantu abazadde baffe family twegasseeko olunaku olwaleero era tujja batubayitira Rebecca nga ayambadde akayuniform ke. Rebecca tujja batumukyalira ku zividi sinnamanya ssomero ki naye mukama yamanyi. Rebecca obagamba ki abatulaba? Abatulaba neyanziza okubanga mwalaba video zange mwenna bekyakwatako buli alina kyatodde abatuwadde ku magezi abatusabidde abatatujajinze bane mukama atuukiriza ekirooto. mbebaza olw'essaala zammwe kubanga mbadde nsaba naye ate mwe musinze okunsabira. essaala zammwe zikoze kinene nnyo eri obulamu bwange era nsuubiza sigenda kubaswaza, sigenda swaza nti okushifa, sigenda kuswaza bamami abakisazewo okunnyamba. mwenna abansuubiramu ebirungi nsuubiza nti mugenda laba ebirungi, sigenda kubaswaza. ngenda teekamu amaanyi mu kusoma, ngenda tegeera ki kyenjagala. Mbebaza kubanga munjagadde nnyo, temundekeredde. bangi bali beegomba omukisa guno naye ate tebannagufuna, naye nzaani nebaza Katonda okusookera ddala kubanga byonna bijja lwa Katonda. watali Katonda tewali kisoboka. Amina. Naye nga bali bayiseewo. Rebecca tukuzadde mu maka muno. Tumuzadde bambi ababadde bamanyi nti Rebecca tebamuzaale, Rebecca afunye famire. Yes. Tumusabire Mukama Katonda amuteeremu obwangu, buli kimu kimutambulire bulungi. Amina. Tumuzadde Yes. wano Kajjansi. Wow. Hey. Kajjansi Kawotto. Awo wetugenda obeeranga holidays wetuva ne tugenda ku ssomero. Era agenda kusoma Rebecca azze era maka abatulaba mubadde mubijjukira Rebecca we yatunyumiza. Bw'oba olina olukumi ng'olyoka weebakako nno ku seminti nga tekuli na kyakwebikka. Ate nga musimbye layini mwebakawo abantu nga 30. Rebecca ofunye ewaka bakwaniriza ogenda kwebaka
olye emmere oyambale ate oli ofunduke si yakupimira simanyi bino babapimira simanyi ku busawa olya n'okoowa olina okulya kyoyagala kuba buli kimu kibeerawo amaka gozzeemu siganga n'agasonderera no owulidde Rebecca mukama mulungi olabye essaala zo Rebecca kati tunyiikire kusaba era kubanga kati it's a new beginning osabe sitaani tayingiramu kututaataaganya ku ssomero gy'olaga bigende bulungi ofune emikwano emirungi mikwano gyo Rebecca muggyeko erayinize obusimayo oba onyiigidde oba okitegedde naye bwe tuba tukyusa nga tukyuka kati ate lwaki tusigaza layini eri ze tubadde nazo si kuba nti mikwano gyo tubanyooma oba si kuba nti tukuggyako naye twagala osooka otambuza obulamu nga tewali distraction tetwagala kyakwekwasa essomero liba lisalako enviiri tugenda zisalako pini tuziggyemu mu matu oddeyo osome layini nzikuterekedde nkugambye oba ndizikuwa otudde esifo ng'oli mu vaaka naye mikwano gyo baagala nnyo kyova olaba nfubye yazikusaliza ziri mu mannya g'abaana nabadde yali mukwano gwe yali wa famire eyo mukwano gwange ziri zirina makulu so tuzimuggyeko layinzi ya MTN ne Airtel abamwagala mukubirenze obubaka bujja kutuuka ekirungi teri ku street gy'abadde tebagenda tunyiigira tusasudde ebbanja lyabaddeyo nalyo banne ne tumakinga sure nti amakinze peace kuba omuntu buli wooba ova lekawo emirembe tomanya lekawo tolyazaamaanya bantu kati Rebecca ebbanja lye lisasuddwa bulungi so tutandise life empya abatulaba mwebale nnyo mwenna abadde batusabira n'abatukkiririzaamu katutandika olugendo luno ate munaaye tulabe mukama gy'atutwala amiina tweyanziza nammwe mwebale nnyo mami tugenda batwogera tuli wamu so Rebecca ngenda kukomawo olwogenda ku ssomero tukutwale kwendi bulungi nnyo ngenda bitegeka requirements zo zonna zogenda nazo ngenda bitegeka byonna byolina otwala ku ssomero mufaliso suitcase biki tugende mu boarding nesunza okulaba mu ka uniform kagenda omunyumira ayina ekigulu kyayina figa banaga ayina ekigulu ogenda beera smart kale bayi genda ewammwe munaaye sikuleka muno bakuera bayi neyanza nti obushifa byonna neyanza abatulaba abampadde ababayimiriddewo ku lwange ababadde bansabira nsaba tumirako Daddy Tom abadde atusuzanga ku kyaki biseera binene ebya weekend then nentumirako pastor Ngundi pastor bya Mukama kuba ekitebi nentumirako mikwano gyange nentumirako Aunt Serena nentumirako Sister Rebecca n'abalala abamanyi eyo mbatumirako baprosi basara mwenna mbaagala nnyo mwebali kunsabira mbadde nga munsabira nga muŋŋumya nga muŋŋamba nja kuddayo nsome mwebali nnyo okunzangamu amaanyi sula bulungi bakugambye buli ekikuli ku mutima yogera opening up sharing jajja wasirikira kintu ku mutima omuntu wasirikira kintu ku mutima mikwano gyo bazadde bakwagala amaziga gasiibule leero then ntumirako ne mami oyo asazewo okunzaala mami gy'oli nkwagala nnyo simanyi bw'ofaanana but I love you so much webala okunzaala bangi bali bakomentinga negativity abamu ne bagamba nti tebasobola kunnyamba abalala kale ngozeewo okushifa aliko amafuta ga Katonda okushifa yo banasaba dini ki ndi musiraamu naye nyaniriza Emeka insha Allah njagenda so nebaza mami webala okuyimirirawo si byangu kubanga bangi abali abagagga basula mu za apartments naye
nga tebasobola kukola ki kuyamba naye ate gwe bambi osazeewo n'ogamba nti konyambe nkwebaza nnyo Mukama akuwe kyasinga okwagala. Kale mukwano bye bye. Genda ewammwe waka. Kiwulikika bulungi Rebecca oyina ewaka gy'obeera. Bye. Bye ogenda oyingire gate mukwano kati Rebecca planned kid. Bye bye. We love you so much. Bye. Bye Rebecca. Bye. Go home. Kale ontujja baate tuweera kumpi. Lumu tuligenda ne tukola charity eyo gy'obadde mu ghetto. Geti nji wano kati sinambyewo bulungi siddamu kubula. Oluva wali kaduuka. Kale mweraba. Kale mukwano. Kama abakulembere. Kale. Okay bannanga abatulaba ndi so happy nabagamba era n'abandaba mukimanyi nti ndi happy. Buli ayimiridde nange ku nsonga za Rebecca tebibadde byangu. Mubadde mu disappointments, mubadde mu kwegamba waliwo ofuna omuntu mutuufu abantu ne batandika n'okugamba sseba abamu ne bagamba n'ekifo oyo omwana ye muleke oba simanya ekisiraani. Nze mu nsi sikkiriza nti waliyo omuntu gwe batonda n'ekisiraani. Nze kye kintu munnange nkigaana unless nga maze okuleeta ne tweyamba ne nkuteera n'emmere bwe nti ku sowaani gwe n'obyonoona n'ogiyiwamu ettaka ate n'omwana ogenjala ekulumaawo. Eŋŋambira nti kituufu omuntu ono wa kisiraani. But I'm so happy today. Ebya Rebecca biwanvu nja bibanyumizaako mpola mugenda bba mubiraba naye buli ankwatiddeko buli ayimiridde abawadde amagezi abasabye mubadde mukimanyi nti kibadde ku bimu ebimbatharinga mu nnaku zino naye mpulira nga tuwangudde era nga mpulira wendi nti Rebecca agenda kusoma mpaka walikowa unless nga yeyonoonedde. Rebecca ajja kutikkirwa ajja kutula S4 ajja kutula S6 ajja kutikkirwa. Rebecca ajja kutambula amawanga gano katumusabire bambi tumuteeke mu ssaala. Mwebale nnyo banenge mwebale nnyo mwebalire ddala ate nga bwe ntyo kambagambe sibalaze bibadde munda for privacy eddembe ly'abantu naye nga mbajjukiza Hypex Studios bali located awe Najjana Nkumbi near Cobbins Motel Sabala Road. Obasanga ku 0754192434 oba nobasanga ku 0789343802. Bekwate gowe nayina omukolo gwosuubira okuteekateeka nga wandyagadde photography oba videography wekwate aba Hypex Studios bajja kikwasaganyizaako bulungi nnyo ddala. Bwe ntyo okujjukiza nti ababbunga Comfy Homes mukwano gowe naakomawo Uganda for holidays oba oli mu Uganda naye weetaagako ewantu woyinza okukakkanira genda ku Bbunga Comfy Homes tojja kwejjusa ate nga bali listed on Airbnb. Gendawo mukwano just pack your suitcase okwate ensawo yo obugoye bwo nga 2-3 gendayo wummule ojja kunyumirwa internet buli kimu weekiri security egguluggulu buli kimu beekwate babayita ba Bbunga Comfy Homes. Obasanga ku 0772461976 oba nobasanga ku 0701260881 oba nobasanga ku +1 6175952751 babayise Bbunga Comfy Homes. Kyekifo kyokka woyinza okubeera nga orelaxinga nobeera nga towejjusa holiday yo mukwano. Mbaagala nnyo till next time munzikirize nvulumula ate nange nzire kkaala amatendo nzireyo mbeere nga ate mpummulako mukimanye nti ngenda kwebaka bulungi olunaku olwaleero. I've been sick but I'm so happy. Bye bye. Obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one. Nina abagerekawo mukwano Hope Shifa Nakawombe. Tusisinkane nate.